Okuviira ddala omukago gwa Bulaaya lwe gwayisa ekiragiro ekikwata ku mmwanyi ki European Union Deforestation Regulation nga muno teri ggwanga lyonna likirizibwa kutunda mmwanyi, pamba n'ebirime ebirala byonna mu mawanga ga Bulaaya singa kizuulibwa nti baasukka kutema miti okusimbawo emmwanyi oba ekirime ekirala kyonna. Kino kiwaliriza abakulu abalondoola ebyenfuna eby'amawanga g'omukago ogwa East Africa okutuula bukubirire okutema empenda ku ki ekirina okukolebwa. Abakugu mu byenfuna bagamba nti kye kiseera amawanga ga Africa okulwanyisa ejjoogo ly'amawanga ga Bulaaya naddala nga babateekako amateeka kyokka nga buli omu aganyulwa mu munne. Emmwanyi zaffe oba kaawa waffe bamukozesa okwongera okutabula kaawa omulala nti owaffe mulungi nnyo era yatabula omulala, nti omulimi yaayimiriddewa. Ate bw'otunuulira ensi yaffe eno nti ab'amawanga gaffe aga East Africa n'amawanga amalala obwavu bungi nnyo, nti okutuukiriza obukwakkulizo amawanga ga European Union oba European Union bweyagala tutuukirize tetulina ssente zibutuukiriza. Awo nno we tugambira nti enkolagana yaffe ey'ebyobusuubuzi n'amawanga ga European Union erina okuba nti ne European Union etukwasizaako, so si kutugamba nti mutuukirize kino. Herbert Kafeero okuva mu kibiina ekirondoola ebyenfuna eby'amawanga ga Africa Kisiatini Uganda agamba nti amawanga ga Bulaaya gateekawo amateeka nga tegalowoozezza ku ngeri buli omu gy'alina kuganyulwamu. Enkolagana eno eya European Union ne Africa erina okuba nti ekolebwamu ennongoosereza, tebadde nnungi. European Union efunyeemu nnyo ate Africa tefunyeemu nnyo. Era olukuŋŋaana luno olwa East African Community ne Southern African Development Community lunokoddeyo ebintu bingi okutunuulira eby'obulimi. Abakugu mu byenfuna banokoddeyo etteeka erikugira okutunda emmwanyi e Bulaaya erya European Union Deforestation Regulation. Bagamba nti Bulaaya si ye yokka erina akatale k'emmwanyi. Bano bakyukidde n'abakulembeze ab'amawanga ga Africa bagamba nti kye kiseera okulowooza okunoonya akatale mu mawanga amalala, sinakindi okwegulira ebintu ebikolebwa mu Africa. Kubanga European Union bw'ebanga etaddewo amateeka agatukugira okutuuka mu butale bwabwe, ate ng'emmwanyi zaffe ensi yonna ezaagala, nti tetwesiba nnyo ku European Union naye tutunulire n'obutale obulala. Naye ate twongere okulaba nti tugonjoola enkolagana yaffe ne European Union nga tukozesa amateeka ag'enjawulo. And we are also talking about the African continental free trade area. And if you look at these, they offer opportunities not only for regional value chains, but also for the markets. And when we are talking about markets, we are talking about markets not only to sell our products, but also markets to source the raw materials, which means we can circulate amongst ourselves within these regions the products that we are producing. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika. We have